mulaba ayingidde ennyumba weesaleko ku buntu obumusikiriza obumuzuukusa amangu oba kitegeera waliwo ebintu abaami bye basobola okulabako mu bwangu ne bayima naye ng'ate bamutenda nti alwawo okukola ki teobwire. Mwebale kusubscribinga buli kimu neyansanyu neyanziike. Programu yaffe egamba nti omwami waba nga alwawo okuyima tukoze tutya, tumutetenkanyiza tutya. Waliwo abakyala abafumbo nga balina abaami baabwe naye nga balwawo okukola ki nga balwawo okuyima. Ate naawe oyinza okuba nga olina boyfriend wo naye nga alwawo okuyima. Ebintu ebireetera abaami okulwawo okuyima bye bino. Ekisooka mu byonna, omwami ayinza okuba nga yakwetamwa ennyambala gy'oyambala nga wamumanyiiza ekintu kiri ky'otetera kujjamu nga gwe teweetetenkanya nga tokyusaako oba okitegeera. So n'atuuka nga takyalina kipya kyakulabako. Ekyokulala, oyinza okuba omukyala nga teweefaakooko nga tokolako exercise kusalako ku mugejjo kubanga abakyala abanene abasinga abaami babakoowa kulwokuba nti tebaba namaanyi, tebaba fiiti. Abeera yakakukwatako bw'oti munnange n'okoowa n'otandika gati tizimbikooye oba okitegeera. N'olwekyo olina okukolako ku exercise n'osalamu nko kabiri omwami n'osobola okukola ki omusikiriza n'omulaga nti ninawo ekipya ate nkyusizaamu. Era gwe alina omwami ng'alwawo okuyima tugenda kukola bwe tuti. Genda mu katale ofuneyooko obugoye obusobola okutengula omwami oba omwami wo. Osobola okugulayo obupale bunene tebabuseera tebuba bwa ssente nnyingi. Kati nno gwe omwami waaba nga tannadda oba ng'ali mu ddiiro akyalaba ku TV oba ku firimu, gwe nno munnange ne weekola ki ne weesala okugoye n'omulinda kwe ne weetegawo n'osirika. Okitegedde? Ekirala, abakyala abamu tetumanyi kulinda baami. Omwami waaba nga yatambudde oli kamwana n'ogamba omuggulira oyo waba akomyewo oba okitegeera. Tumanyi kulinda mwami senno fifi. Nze omwami waaba nga yatambudde mulindira mu sitayiro anti neesala buli obugoye bwange obwalegerwa nentuula wali nensirika neetegawo okitegeera. Agenda okudda adde amanyi ngenda muyombesa ngenda muvuma asanga nze neetezeewo nga nsirise. So omwami w'omulindako nga tannadda kimuyambako nti wajja n'akusanga ng'otunula, kimuyamba okubeera nga mutandika ekintu n'abeera ng'akola ki ng'ayima mangu. Naye abakyala abamu omwami waba taliiwo nga yatambudde oba alwayo nga weebikka oba ekitegeera nga weebikka n'omutwe wajja talina nakyatuusizaako ku maaso kimusapurayizinga. So tuyike okulinda abaami. Omwami oyo Atayima bw'oba omulindako ngamba ku bbiri nga oyambadde bulungi oba nga omweteze lwe luganda olutuufu aba ajja kukola ki ajja kuyima. Ekirala kyenjo bagamba abakyala ne bagamba mufune ku bupale obw'obutimba. Omwami Atayima mangu akapale k'akatimba kakola ki kamuyamba okuyima singa aba akoze ki akulabyeko. Naddala mmwe abadeetinga abali mu ki mu courtship baba beezina ebyennaku zino eno mubeera mwezinamu wendowooza. Kati naawo omwami oyo waba nga tayima mangu mutetenkanye. Kati ekirala ekireetera abaami okubeera nga tebayima mangu kwe kubeera nti abaami abasinga bakola ku masturbation
beemazisa. Kati omwami oyo yeemazisa abeera yamanyiira waliyo abaami nga ye waatalaba ku ezo vidiyo z'okwezina nga takola ki nga tayima. Kati g'ogenda mutetenkanya otya? Weesale ku bikini. Wakitegeera, weesale ku bikini kubanga abaami abasinga bamala kulaba ku firimu zino ez'okwezina ne bayima. Olwokuba abasinga beemazisa bakola masturbation ate nga tetujja banenya kubanga abamu bali ku mawanga. Naye kati akomyewo e Uganda ayagala kusooka laba ki? Kulaba firimu eri ayokayime kyokka kutya. Okitegeera. Kati naye gwe omuyambi otya? Weesale obuntu. Naawe teekamu buli wali bwe bazannyiramu firimu. Weetegewo osirike. Ngambi weetegewo okole ki? Osirike. Omwami ajja kukubako eriiso limu butta. Agambe bannaye ebyo byonkoze eki kino. Okitegeera. Ne waaba tayogedde amaaso gano gasobola okukola ki? Gasobola okuloopa. So n'olwekyo abakyala tuyige okwetega. Omwami atayima mangu mwetege. Weetegewo osirike. Tufube okwefaako. Omwami wo mutetenkanyi muyiize. Tuyige okweyiiya. Omwami omuyambeko. Abamu balina stress nnyingi ez'emirimu zibaleetera okubeera nga tebakola ki? Nga tebayima mangu. Stress za loan. Jjukira tubadde mu COVID period. Kati omwami alina amabanja. Naye gw'otuula butuuzi n'ogamba nti towange tayima namumanyiira. Nedda maama. Weetegewo. Okitegeera mutega akamazu. Ennaku zino engombe egamba nti weetegewo osirike. Naye weetegawo ng'oyambadde otya? Kugambye funayo okokkoye. Weekubeko kawoowo. Waliyo abaami nga just akulira bulizi kawoowo oti woowunya. Naakola ki? Naayima. Naye nga oluusi aba takawuliddeeko nga takola ki? Nga tasobola kuyima. Okitegeera. Abakyala ab'awaka twesembya nnyo. Twesembya nnyo ne twejja ku mulembe. Abaami baffe ne batumanyiirira awo nti ekyo kindiira butafa. Okitegeera. Naye ate munange nga wobeera weetezeewo oba nga weefuddeko, omwami ajja kuddamu akole ki? Ajja kuddamu ayime bulungi. Era gwe omukyala agamba nti nze omwami wange alwawo okuyiga. Omwami wobeera nga waliyo abakyala abanuuna ku mikira. Omwami wo osobola omunuunako ku mukira. Okitegeera. N'omunuunako. Waliyo abakyala abali addicted ku kintu ekyo ngaani nze sibiriimu. Omwami era bw'abanga alwawo okuyima gw'omukyala yigako ku ki? Ku mboozi eziteeka omwami mu muntu. Yiiya ebiboozi. Munyumize ku styles obupya bw'olaba mu ki? Mu firimuzi. Okitegeera. Nze nina ebiboozi byange. Gendako ku websites olabeyooko ku style obupya. Ojja omwami omunyumize ku mboozi. Muyige okunyumiza ku baami ku mboozi z'okwezina. Oba ekirala omwami wo waba alwawo okuyima mutandikeko naawe. Mwetandikireko okwo. Mwami aba atutta awo ati ng'okimanyi nti nze olunno wange alwawo okuyima. Yiiya. Naye togamba bugambi nti nze owange alwawo okuyima oba biki. Ate ekirala ekireetera abaami baffe okulwawo okuyima kulwokuba abakyala abasinga tetumanyi kukola romance. Gwe omukyala omwami gweri n'akukwatakwatako naye nga weefudde n'ampulira zzibi. Kati anaayima ati naye nga naawe wennyini
tomanyi romance muyige okuweeweeta abaami bulungi. Omwami yeetaaga touch, ne bagamba soft touches. Omwami mukoleko ebintu ebyalagirwa. Omwami muzanyiseeko asobole okukola ki? Okuwanga. Nze mbasiibudde musube bulungi, mubeere bulungi. Ngambye weetegewo okole ki? Osirike.